Okuva edda nedda buli mukyala eyafunanga eryamugema ng'atandikirawo okunywa eddagala ssaako n'okulinaaba kale nga waabeerangawo n'emmumbwa gye baamusiriranga mwana wattu ng'alina okuginywa okusobola okugumya omwana. Eddagala lino lyabanga lya kinnansi liyita erya habo ng'alina okulinywa entakera asobole okuzaala omwana omulamu obulungi. Naye ensi bw'egenze ekyuka kati bannakazadde bagenda mu malwaliro ga kizungu mu nkola emanyiddwa ng'eyantinento. Abaffe antinento etandika ddi era ebeera etya? Omukyala ono bw'aba azze ng'alina olubuto tutandika okubakolako nga olubuto lwa mwezi gumu kasita amanya nti takyagenda mu nsonga najja ne yeebuuza ne tumukebera ne tumusanga ng'alina olubuto tutandikirawo omukyala ono okumulabirira. Gamba nga tulina bingi bye tukola ku mukyala ono. Tumujjako omusaayi ne tukebera oba talina musujja gwa nsiri, ne tumujjako omusaayi okulaba omusaayi gwenkana wa gwalina mu mubiri gwe asobole okubeera ng'asobola okulabirira bulungi olubuto luno n'aba n'omwana ali munda. Penina Kasozi ono nga musawo omukugu era omugundivu mu buzaalisa alambuludde obulungi obuli mu kukebera abakyala nga bagenze mu antinento. Tulina ebintu bingi bye tukolako, tukebera kabootongo naye tumukebera tusobole omwana ono aleme kufuna bulwadde buno ne HIV. Omukyala ono ne tumanya status ye ali atya, si mulwadde. Bw'aba bwe tumusanga nga mulwadde ne tutandika ku ddagala bebi ono asobole okuzaalibwa nga talina kawuka. Mwana wattu abakyala abamu bannamugayaavu mu kugenda mu malwaliro nga bali mbuto naye omanya akabaate akali mu kuyosaayosa okugenda okunywa eddagala. Abakyala nga batandise okujja okubakolako mu nteekateeka y'okubalabirira nga bali lubuto tetubawa mukisa gwa kubeera nga leero ajja ate oluddako n'atajja. Tuba twagala bajje kubanga wabairawo ebintu bingi. Twagala okumanya omwana oyo yeebasa atya mu lubuto, twagala okumanya omwana ono akula kubanga omukyala ayinza okubeera n'omwana ng'oluusi n'okusirika yasirika dda naye ye ng'alowooza nti akyalina olubuto. Bino byonna bituyambako okulaba nti tutambuza omukyala ono mu mbeera ennungi ne tukebera ne bebi ne tulaba nti ali bulungi, yeebase bulungi, omwana akula agattako weight oba asigadde mu kifo kye kimu. Ebyo byonna tulina kubimanya ng'omukyala azze okumukolako antinento. Nazzikuno waabeerangawo abakyala abazaalisa ku byalo abaamanyibwanga nga bamulerwa. Mwana wattu nga bano baakolanga omulimu gwa ttendo ogwasiimibwanga buli omu anti nga buli mwana afuna olubuto ku kyalo nti mumutwale ewamulerwa. Naye abaffe ne ku mulembe guno bamulerwa tukyabeetaaga. Traditional birth attendants emirembe gyabwe baali bakyala balungi kubanga baayamba, naye ate kaakati essaawa zino abakyala baffe tetubawa kyanya kugenda mu bantu abo. Okusooka byonna tebamanyi kukola buyonjo butuufu obuyinza okuyamba bebi ono okuzaalibwa nga tafunye kawuka. Ate n'ebyuma bye bakozesa tebalina mbeera ebifumba ne bibeera nga bikola ki nga biri bulungi. Ate n'omukyalo ono singa aba afunye obuzibu, omukyalo ono traditional birth attendant ayinza obutasobola kumuwerekera mu ddwaliro, ayinza omusindika yekkanaga nga tayagala kubeera kumubuuza bibuuzo bingi. Naye singa baba bazze eri abasawo abatendeke, omusawo ne bw'aba afunye ekizibu asobola okutwala omulwadde ono mu ddwaliro bulungi nnyo era ne bamukolako mu kiseera ekirungi, omukyala n'omwana ne babeera bulungi. Musawo Penina akubirizza abakyala okwettanira amalwaliro amangu ddala nga bategedde nti basobye. Abakyala kasita omanya maama ng'ofunye olubuto nga lwa mwezi gumu, weekwate omusawo omutendeke osobole okukolako byonna by'owulira nti ate afuuka mukwano gwo n'obaako n'ebibuuzo byonna by'omubuuza n'abeera ng'asobola okutambuza obulungi. Ne bw'oba ofunye obuzibu bwonna asobola okukutwala mu kifo ekituufu n'obeera nga tofuna buzibu. Tusaba abakyala mujje nga mwakatandika kubanga tulina okutambula nammwe okumala emyezi 8 nga mujja buli kaseera nga tubakyekingako tulabe embeera gye mulimu. Omwana omulamu obulungi era nga n'obwongo bwe bukola bulungi kiviira ddala mu kaseera nga maama we ali lubuto. Kale embeera maama we gy'ayitamu ng'ali lubuto ekola kinene nnyo ku mwana gwe yeetisse. Omukyalo ow'olubuto tasaana kunyiiza, omukyalo ow'olubuto tasaana kubeera na situleesi. Omukyalo ow'olubuto alina okubeera mu mbeera nga nnungi era ng'alina okulya obulungi kubanga n'omwana ali munda abeera alya ku ye. Kale nno omukyalo ow'olubuto tasaana kulaba nnaku olw'okuzaala omwana omulamu obulungi. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.